Vyrota. Listen to this, eh? I know I got more 1 + 1 make a family. Kale se
ku mikutu egy'enjawulo olunaku lwali tukusanze wano ku federation ate nga twagala okuba nga tuli straight forward wasaze eddiiro kusala eddiiro ontya tubadde tukumanyidde eri muwuma muwuma gundi federation egatta ebibiina egatta ebibiina bingi kati nze nga wano ku federation tuli bamu abakulembeze abava Bunyoro kati ekyawuma kirala nekya federation kirala kitegeeza obwamu associations of course obudde buno kubanga sinasalawo gamba nti wuma njivuddemu nga nkyali memba waabwe naate ekyo tekiŋŋaana nti okubanga waliwo association ezeebereramu nga zirina vision etutwala maaso kati nga ab'e Bunyoro nga bwolaba Bunyoro tulina okulaba nti nayo tugisitula tulina okulaba nti nayo eganyulwamu mu copyright yaabwe okitegeera kati bwe bityo bwe biri federation egatta ebibiina bingi okuva mu regions ez'enjawulo. Bw'ogamba nti ebibiina bingi eby'enjawulo naye tulaba nga yo wuma tenagatta ku federation ate gwe nga weegasse olowooza oba togemedde association mwogwa? Ffe tuli bantu bakulu twesalirawo okitegeera kati federation erina ebigendererwa ebitugattako ate ebikola ki ebituzimba unity kati gwe bwoba olaba enjawulo gwe togiraba nti wano buli muyimbi waali omuyimbi gwe twayaniranga okuva mu region kati obudde buno okola ki omusangawo sita ow'amaanyi gwe wali tosuubira nti olikola ki olibeerako naye tubalina bonna mu federation kati ekyo kati nga nze omukyala atambulira ku unity toyina bw'osobola okunzija mu federation ng'omukyala anoonya copyright law toyina engeri gy'osobola okukola ki ate n'ekirala obumu nti buli ekitambula they are transparent tutegeera nti kati kino kyekiddako tebatukumira mu nzikiza okitegeera kakati nga tuvudde ku nsonga ya federation tumaze okitegeera nti nno gwe oli under federation ng'ate ova mu Bunyoro abayimbi bangi olowooza abayimbi bonna bonna bali mu Bunyoro region basobodde okuba nga bali benefited bagenda ku benefitinga kubanga bw'oba olaba federation ndowooza mugiwulidde kuva mwaka guno ate mulaba byeri mu kukola nga bangi bali mu kubenefitinga bangi bajja wano ne bayimba ne balaga talents zaabwe waliwo bapromota ababakwatirako waliwo babamanagers ababamanaginga waliwo abafuna offers ne babatwala mu studios ate ebyo ebitaaliwo okitegeera kati buli bwoba olaba nti abayimbi bangi bali mu kuganyulwamu okuyitira mu federation ate waliwo n'abalala balina capacity oba obusobozi obw'okusobola okulembera nga basobola naye nga tebaweereddwa chance nate federation ebazudde netegeera nti bano bakulembeze balungi ate batuufu nekola ki nebasembeza bajje batambuza ensonga. Oyagala politics? Nze politics bw'oba ntunulira politics zibeerawo naye nze nkola ebintu ebituyamba oba ebitugasa oba ebigattako bannaffe oba nebigattako eggwanga byebintu byentera okulembeza. Omuyimbi nga member wa federation David Lutalo yavuddeyo naawe obubaka obwaleetedde abantu abamu okwawukana okukubukuba empawa ne bamugamba nti nno talwanirira ggwanga nyo mesejje wagiwuliddeko? Kati ku budde buno mbadde sinnagiwulira. Yali yagambye nti ye ng'omuntu takkiriza mu politics ayawulayawula mu bantu era abakulembeze abo aboogera ebyawula mu bantu basaanye bakikomye. Era ekintu ky'okwogerera abantu omuntu yenna nga mu politics ng'oli ku mulamwa oyogera ebintu ebigenda gattako abantu totunulira oba okutyoboola abantu balala okitegeera bw'oba oli mukulembeze mutuufu kola ebyo ebigasa ki abantu. Mu bufunze David Lutalo message yabadde ntuufu? Simanyi kati gwe bw'oba okiraba otya nze nkubulidde mu ndowooza zange. Bangi bagamba nti nno yabadde ayawuka addamu omukulembeze w'ekibiina ekimu. Kibiina ki? Kya National Unity Platform ng'ate muyimbi muno Abakazi. Ebisigadde ebyo simanyi nga bwe byabadde simanyi ebyo nga bwe byabadde naye nze njogera ekindi mu mutima n'ekindi mu bwongo. Naye omuntu bw'oba olowooza nti politics eriwo okwawula abantu nze sisuubira nti eriko bwetyo naye era abantu buli omu abeera n'endowooza y'eki ey'enjawulo ate tosobola kufosinga muntu alowooze nga bw'okola ki
bwolowooza naye buli bwokola ebintu ebiri straight oba ebintu ebizimba wadde oli abadde takukiririzamu atandika okola ki okukkiriza. Yes. Back to music. Olunaku olwayo tulabye ng'olesa abaana bo n'otugamba wayagala nnyo okuzaala abaana abeeru. Nze nayagala nnyo okufumbirwa abasajja abazungu kuva buto bwange kye nayagala. N'omufuna abaana nabo bayingiza endongo. Abaana baweereza Katonda, ffe tuweereza Katonda. Era teri mwana wanayimba sakyula ku baana bange bonna bayimba gospel music. Owavaayo omwana n'asalawo okuyimba sakyula nga bwe nkugambye tulina okumentalinga abaana ku mulamu ogwa Katonda. Kati nze nzikiriza nti abaana bano nga tukyabatunuzaamu nti mu kuweereza Katonda mulimu ebirungi agoberera ekya Katonda. Ate n'ekirala ne tutalengeza abaana nti bugagga oba ssente oba ki kubanga Katonda gwe tuweereza mugagga nnyo asobola otufuula mugagga kasita tuba beesigwa ne tumukolera ebyo byakola ki byayagala. Njiri yaffe yakubulira abantu kuyoyota myoyo gy'abantu n'obayingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Bangi bajja gamba nti abaana bakyali bato nnyo kubanga bayingidde ekisawo eky'okuyimba ate bw'atunuulira nti obudde bwa jam session bwa kiro nti balina kubanga beebase. Kati bw'olaba kati ngaffe abazadde tuliko amafuta okitegeera. Kati ekyo ky'ozadde ng'oli w'amafuta ne bw'ozaala omwana abeerako amafuta kale kikwewunyisa nti omwana ono yandibadde akoze eki yeebase nga bw'olowooza. Naye kati okubanga nti naye ayina ekintu ekimulimu ekyetaaga oba okuzaalibwa mu ndamu ye ky'obwa Katonda kyova olaba amaaso obudde buno akoze eki akanudde okitegeera. Lwaki nti kyakola awulira akola ki akyagala musanyufu nga bw'okola ki bw'omulaba. Yes. Abajjaga kati amabegakawo twalina olutalo kati w'abantu abamu nga bagamba champion good talina kubeera mu bidongo nti alina kuba nga ali ku ssomero. Bano ababo tebagambye nti nabo tebagwanidde kuba mu abaana bano basoma era basomera ddala ate bagezi nnyo kusinziira performance zaabwe nga bwe zikoze eki bwe ziri. Naye kintu kya talenti tulina okulaba nti talenti eyo buli wonna we tufuna chance nga waliwo opportunity tugigurabinga okulaba nti ekitone ekyo kikola ki kivaayo. Gwe ng'omuzadde bubaka ki bw'osindikira abazadde abali eyo ng'abaana baabwe balina talenti emu ng'abaana bo gye balina bakole ki okuba nga abaana abo basobola okuba nga talenti yaabwe bakula naye? Nze kyensaba abazadde tuzuule nnyo however much turaising abaana naye tufube nnyo okulaba abaana kiki baagala tubawe support kubanga bw'oba omwana toyimiridde naye omusupportinga omuntu n'ava ebweru n'akola ki najja okuyimirira otomanyi diversion kijja agenda okuba nga akola ki amutwaliramu. Naye kati kyo bw'olaba nti omwana agambye nti munnange mami nze neetaaga kuyimba grabbing opportunity olabe engeri yonna olaba nti omwana oyo kyayagala akola ki akitusa okimutuusa aleme kugwa ate mu mikono ki egy'ababi. Kati kyova olaba nze buli kaseera ntuula n'abaana bange ne mbabuuza ki kye baagala okubeera oba ki kye beetaaga kati ningezaako nange okuba nga mbaluŋŋamya. Era obubaka obwo bwe mpa abazadde baleme kukulembeza abo bye bakola ki bye baagala ennyo however much naye batunulire nga n'abaana be bakola ki kubanga sometimes obateekamu ggwe kyoyagala naati the end ne bagenda nga bakoze bye bakola ki bye baagala ate nga tewaba wabula oba obatereeza bulungi. Kirungi omwana yenna alina talent okufuna opportunities eyo yonna. Yes, omuzadde nayimirirawo ate n'atambula. Kati nga mwana wange ntambula naye sobola gamba mwana nti kwate kuba okole ki ogenda oba otambule n'abantu besikoze eki besimanyire ondaba embeera gye nkoze eki gye nnimu naye nkukakasa nti nteekwa okutambulirako abaana bange mbawe ne security mbeerewo. Kituufu ekya alien scheme okusigaza champion good of promoting talent. Kati nga bwe nkugambye singa omuzadde we yakibuukira dda okitegeera teyandibadde ate akola ki akomplaininga. Gwe bw'ogaana omwana okutunulira talenti ye waliwo wabweru akola ki agiraba kyenkugambye. Kati nga gundi kyali mugezako kola ndabye omwana asoma waliwo kyali mumugattirako naye bw'aba mutereeza nga mukolera okitegeera ebimugatako asoma wuyo ayimba. Ndowooza waliwo abantu abamu babeera bamalayika nga Katonda abatuwadde
kubanga oluusi sometimes mubeeramu abazadde abakuziyiza kubanga oluusi waliwo ebibasibye bo bebatakola ki bebatategeera oba nabo tebabakwatako ku mikono okitegeera naye kati ekyoyo kyali mukola tumuwatiike kubanga naffe tulina abaana bangi betuzze tukwatirako nga tubazuddemu talenti. Abawagizi bange obubaka obusembayo nti baagale nnyo gospel music kubanga gospel eno ebeera mu message ffe tuyimba fumitiriza ku message eyo bangi tulabanga basumulula okuyitira mu nnyimba n'osanga nti obuusi obadde oyina ennaku ku mutima naye Katonda olw'okuwuliriza message eya Katonda n'owulira ng'essanyu likoze eki n'essuubi nga lizze. Ate n'ekirala buli bw'obeera nga emmeeme eyo n'ebirowoozo byo n'omutima gwo nga gusemberera Katonda, Katonda naawe alaba engeri gy'akolako ku nsonga yo n'otamubeera wala. Ye message gye nsobola obbagamba. Music wange kusima Irene kwendi ku YouTube, ku Instagram, ku social media zikona kwendi enyimba gye ziri ku radio ku TV basobola okusaba enyimba zange. Kati ng'oluyimba lwe nakafulumya baluyita Katonda w'amaanyi. Then nono muyimbi wadde tannakola video naye akyalinayo lyrics ye ku luyimba lwe bayita Mighty God bamuyita Asma Queen Star. Bamanyi Oluganda. Oluganda aluwulira oba asobola okwogera mu kimu naye okusinga Luzungu. Toyanzi.